agava mu State House Entebbe Omuzimu Gwa Idi Amini dada oume Gulumbye Jono Museveni ne gumukuba kati takyategeera ebigambo byamusobyeko dda kimu bibiri alogota na Idi Amini kimu bibiri alogota na Idi Amini kimu bibiri Idi Amini dada wuyo kimu bibiri Idi Amini dada mpamba kimu bibiri munsonyiwe ate wuyo azene kyagulanyi kimunsonyiwe yuyo bannanga ntwala mwanguweko mbwe kiri mu State House Katemba yennyini abantu basobeddwe kano mu kibira era batandise okunoonya ku ngeri gye bagenda okutaasaamu Jono Museveni okulaba ng'omuzimu gwa Idi Amini dada gumuva ku bwongo agamba kimu omuzimu gugo Idi Amini dada wuyo Idi Amini dada wuyo Idi Amini dada wuyo lwe luyimba kati lwayimba ate mu dakiika 2 azine kyagulanyi anetedde kyagulanyi maama nfudde mitembo ekiri mu State House Katemba mwerere leka nsoke nku akatambi kano naawe okerabireko omanye nti omuzimu gwa Idi Amini kigukola Museveni guzza okutwanguyiriza yanguyirizaako okumujja mu ntebe ate omwana wattu Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine asobole okulayira agende mu maaso ng'omukulembeze w'eggwanga ow'e10. Jono Museveni Bwana Yoweri Mzee Yoweri Bwana Yoweri ojja kiwulira ojja kiwulira olabye ensonyi bw'ozifudde obusungu kikwasa ennaku era kyansonyi nti Uganda is the second largest country with a young population. Uganda yensi ey'okubiri mu nsi yonna Uganda ekwata ekifo kyakubiri n'okubeera n'abantu abato bewandiise abavubuka. Olwaleero bwe tutunulira population 80% abavubuka bo bali wansi wa myaka 3 bali myaka 3 kudda wansi. Kitegeeza abavubuka bo bonna babazaalidde ku mulembe gwo. Omulembe batuzaalidde ku gugwo. Mu Buganda abantu gamba gwe walabyeko y'omwana. Naye ekibuuzo kiri nti lwaki olwaleero abavubuka be basinga okuliriza Idi Amini dada era be basinga okulembeza Idi Amini dada era bamuteeka ku mwanjo ne batuuka n'okujulira singa yaliwo oba singa yafuga ku Uganda emyaka 2 singa Uganda eri wala nnyo. Kikwasa ensonyi nti ate tuli ku mukulembeze yafugira Uganda emyaka 8 tumugeraageranya naawe akalakasa Uganda emyaka 37. Kikwasa ensonyi kikwasa ennaku okumanya kikwasa ensonyi kikwasa ennaku ebbaluwa ogiwandiise naye ng'ate ogiwandiikira mukyalawo mukyalawo ye Minister of Education and Sports mukyalawo oba Idi Amini dada naye yatulako wansi n'awandiika ebbaluwa nti agiwandiikira mukyalawo ye Minister. Okitegedde kati kino tekigenda nakwetaagisa, in fact teweetaagisa nakuteekawo institution era nga woosazeewo munnange osobola okugiremesa naye legasi ya Idi Amini dada ye mulondola ne muntaana gyali. Ekibuuzo kiri nti lwaki kati tugeze Idi Amini dada ku mulembe gwe waliwo okuyiwa omusaayi waliwo okutulugunya eddembe ly'abantu waliwo okubuzaawo abantu naye tubuuza ebyo byonna lwaki bibikiddwa akatambawaala lwaki bannayuganda ebyo byonna tebakyabifaako batunuulira ku nkulaakulana Idi Amini dada gye yaleka mu myaka 8 gye yafugira eggwanga lino nti ate ne bye yaleka byonna ng'olwaleero bikutte wabiprivatizinga ng'oyita mu National Enterprise Corporation. Ekisaawe ky'Entebbe Uganda Airlines eyo tekyali ya ggwanga eyo ya bwannannyini. Umeme amasannyalaze Uganda Electricity Board yo yavaawo kati wagiteekawo umeme ekitongole kya bwannannyini. Entambula bw'otudda ku mazzi gavumenti tekyalinako bidyeri bitambula nti bya gavumenti bya bwannannyini basali musale ne bamayike mukula be bali ku mazzi bassaamu kahamba kuteesa tudde ku luguudo lw'eggaali y'omuka Uganda Rail Corporation yeyiwa tudde ku banka ebyensimbi Uganda Commercial Bank wajijjawo eggwanga terikyalina banka ya bwannannyini yeti banka simanyi nti ya ggwanga
emyaka ebiri eggwanga teririna gavana wa Bank of Uganda, kakati gwe gavana wa Bank of Uganda. Tunulira Kampala waafaanana structures eziri mu Kampala muno. Tudde mu byobulamu. Idi Amini dada yalekawo zimulaga ezo. Naye olwaleero gwe eddwaliro kiri olaga nti nina national referrals zino 3 tuzizimbe, tunalaga lubowa atutta obulindo n'obulindo bw'essente naye ng'akyali ku musingi. Kino Museveni ogenda kuswala kubanga tugenda kutuuka generation ejja bagenda tuuka bagibuze achievements za Geno Museveni, omulembe gwayo weri achievements ziriwa, gwayongerako ki ku ggwanga. Uganda Telecommunication eyo mwagitunda UTL. Geno Museveni achievements ogenda kulaga ziriwa, achievements ogenda kulaga za family yo, ekyo kyo tukkiriza munnaye kubanga eŋŋanda abako n'emikwano be bali mu gavumenti yo be bagiddukanya be bagirwaninga. Tuddeko ku by'obusuubuzi ku mulembe gwa Idi Amini dada wano Uganda yali ku mwanjo nnyo mu nsi ezisinga okutunda kofi emwanyi. Uganda Coffee Marketing Board yonogikwa cooperative unions ezenjawulo zonna ndozeebasa kati emwanyi munnaye muganda we yagirimu wakati lwaboogo wajja na bano bagamba mutemme mwanyi tuleeta vanilla ate musimbe obusaanyi muyisimbe mulinga. Geno Museveni ogenda kulaga ki? Legacy egenda kulaga ki? Fenno tuletera n'okulowooza nti propaganda no gwe mwaka wa Idi Amini dada ate ebintu bino bitubanga Idi Amini dada ku mulembe gwe baawamba, ku mulembe gwe gwaliwo okutta abantu, ate olwaliwo nga tulaba drone zinezo operating, ate nga tulaba abantu ababuzibwabo nga ba John Bosco Kibalama badamulira okiwuliza kitegeeza ate we tulifalinga ku bintu bino byewajja ogamba Idi Amini dada byakwa. Geno Museveni tutugamba nti gwe wali oseketerera gavumenti ya Idi Amini dada nga gwe wali emabega w'ebintu bino kubanga kituleetera okulowooza bw'olifalinga ku bintu bino ate ng'essaawa zakati byebikolebwa mu ggwanga kino kituleetera okwebuuza ntugamba tobeeranga omusajja mwamusekeetereranga mu gavumenti ye okiwuliriza nga mmwe mwakola ebikolobera ebyo naye gavumenti ejoyite etali constitution ya Idi Amini dada yayingira wano naye nga teyiye musaayi ne batwala obukulembeze naye gwe wagenda mu nsiko emyaka 5 aweruweera awo nakati obuwanga wabuleka ku ngulu. Lwaki wabuleka ku ngulu? Kwongera okuuma entiisa mu bannaluweero nti bwe mugezaako okunneerijjako nja kubasesebbula mufuuka obuwanga buno. Naffe twagaba mutwage ku buwanga bwa Idi Amini dada bwe yateeka awo nti buno we buti ne bwe buti naye gwe bubwo buli ku ngulu kuno. Tudde ku 18 November massacre abantu abaatirimbulwa wano tetunalako ku bantu battibwa nga battibwa mundu mu lujjudde bakirefu bazivula mando novayo gwe kenyini n'okonfirming nti babasse ab'ebitongole by'okwerinda byabasse. Geno Museveni kati no Idi Amini dada ate kati gwe yakola constitution mu 95 constitution yate gwe kenyini noddamu n'ogimenya mutogikwatako ne term limits. Wano olwaliro institutions kizolina ezikola ekitongole ekiramuzi ekyo kyo n'ekisalawo osobola obbiwakanya bayinza okuba baakata omuntu nga kooti emutadde gwe nojja abasajja bo ne baddamu ne bamukwata ne mumuzza munda. Parliament y'eggwanga tekyali setteeserezo kyafuuka kiduula kiri awo kwekwaniramu kwepiikiramu kubbiramu ssente ya mwiru wa musolo. Olina institution ekyekola civil aviation eyo nayo mwagikuba ku ttaka mwagyonoona. Ebyenjigiriza biro bisebembekerera wateekamu mukyala ebyobulamu kati achievement gyolina mu regimu y'obuli bwanguzi bulyake na bubbi
Yes, ne waterproofing institution eyo ebintu bya Idi Amini Dada legacy yegenda kweyogerera. Ekibuzo kiri nti lwaki kaakati abavubuka beerabidde biri byonna ebize byogera nti Idi Amini Dada yatta abantu, yabuzaawo abantu, ne babibuusa amaaso ne batunuulira butya Uganda bwe yali ku mulembe gwa Idi Amini Dada mu myaka 8 na butya Uganda bwefaanana ku myaka 37 gy'okalakase. Awo we wali embaga. General Museveni asobeddwa eka ne mu kibira anti buli olukya abaana bongera kuwaana Idi Amini Dada. N'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert yakugambye nti bw'otambula mu kibuga Kampala mu kifo ky'okusanga ebifaananyi by'omukulembeze aliko wate osanga bya Idi Amini Dada eyavaako dda emyaka kumpi 5 emabega. Bye bakyatimba, bye baagala mu mayumba, mu mamotoka, mu masiteegi, buli wootuuka batimba Idi Amini Dada. Nti lwaki bamwagala nnyo olw'ebyo bye yakola ng'abikolera eggwanga Uganda. Ate Museveni kati awulira kimunuguna kimutuuse ne mu busomyo. Nno byavudde ku ssomero eryabbuddwamu Idi Amini Dada eryatandikiddwa ne basaba layisinsi liweebwe layisinsi okutandika okukola n'okusomesa abaana b'eggwanga nga babasomesa ku Idi Amini Dada kaaliya ye. Idi Amini Dada yaani? Idi Amini Dada bye yakolera eggwanga Uganda. Museveni kyamulumye, kyamukonye mu kawompo, n'awandiika ebbaluwa nga nkambwe ya busagwa nnyo, n'alagira mukyala we tageza naawe olukusa oba tageza naawe layisinsi essomero eryo erya Idi Amini. Ng'agamba mbu Idi Amini yayingira ku bukulembeze bw'eggwanga mu bumenyi bw'amateeka ate n'ebbanga lyamala ku bukulembeze bw'eggwanga yali atta bussi bantu. Era n'awa n'ebyokulabirako mbu yatta abasibe, yatta n'abaali mu mugye nga tebusiba ggwanga lye bonna n'abatta n'abattira embalala eyo lwakuba baali ba ggwanga lye limu erya Obote. Kati nno n'atamanya nti ensi ekimanyi nnyo n'okusingayo bw'amanyi nti Idi Amini Dada byonna ebitumuteekebwako byakolebwanga General Museveni yennyini. Kuba ye yayogera nti olunaku Idi Amini Dada lwe yawamba obukulembeze bw'eggwanga Uganda yayingirawo ensiko n'atandika okumulwanyisa, n'atandika okukola ebikolwa ebimukyayisa ensi. Era n'ebyo ebyokutta abantu, ebyokuwamba abantu zipandagaali byonna biri mu katabo ke nga nnyonnyola nga bwe baabikolanga okukyayisa Idi Amini Dada. Kati ebyo byonna abinnyonnyola n'abitegeeza ensi ng'amanyi nti abavubuka ba luno bajja kuba basirusiru babuyabuya, tebajja kutegeera ani mukyamu ani mutuufu. Kati ensi etegedde omukozi w'ebikolobero omutemu wa kuno bukyanga Uganda etandika ye General Kaguta Museveni. Kuba bw'ojjayo omulembe gwa Milton Obote n'ojjayo omulembe gwa Idi Amini Dada tewali bantu battibwa nga abattiddwa ku mulembe gwa Museveni. Tewali kifo kyogenda mu kitundu kya Uganda kyogendamu n'osangawo abantu 10 omulundi gumu ng'obuwanga bwabwe buli awo nga bwattibwa Idi Amini Dada. Tekiriyo ekifo ekyo, era byonna ebyogerwako ebipangibwa General Museveni ne banne be baakolanga ebintu ebyo ne babiteeka ku Idi Amini Dada. Kati ne namusa etuuse ku nnyoge, abaana bamutaddeko ka pressure, abaana bamutaddeko akaliro, atandise okukawulira aloota alogoota na Idi Amini Dada yuyo alese Kyagulanyi maama bampambye kati kyagana kuva mu ggwanga Uganda kuba akimanyi waafulumira Kyagulanyi ayinza okuwamba n'atuula ku ntebe ng'omuzimu gwa Idi Amini Dada gumutuuzizza ku ntebe. Kati ali mu kukyatambulira mu kutya musajja mukulu n'ekifaananyi kya Idi Amini Dada kitya. Ate buli wawulira ku linnya Kyagulanyi n'alyawo kakola tondeka nnyuma bankutte endabye nze. Ekiri mu State House kifumba mutuku erinnya Idi Amini lyegase n'erinnya Kyagulanyi embaga n'ekoleera. General Museveni kati yeebuuza kikyaba akola kimubuze kuba ensi emukyaye n'emukyayira ddala n'etuuka n'okutandika okusuusuuta Idi Amini Dada. Ate ebyo tabyagala naye nga lekoona bannayuganda bwe bamufugise we fyu ne bamunywerezaawo takyalina gy'alaga. Bw'abuukabuuka bw'ati nga bamuzza mu nsonda, bw'abuukabuuka bw'ati nga bamuzza mu nsonda, bw'abuukabuuka bw'ati nga bamuzza wonna we balina okumuteeka kati asobeddwa eka ne mu kibira. Eyo nno ye Uganda yaffe, eyo nno y'ensi yaffe. General Museveni ali mu kaseera ak'akawungeezi ak'oluvannyuma asibula eggwanga Uganda very soon. Tugenda kufuna ku mukulembeze omupya, bannayuganda mubeere ready. Kale byebyo ebiri genda maaso mu ggwanga. Omukama Katonda asaba bankuumire, tujja kuddamu tube nga twogera ebigambo bino bw'anabakkiriza Ddunda Lugaba Namugereka
Batayi Mwera.